Uganda National Liberation Army President Museveni yali Minister of Defense kugambi wano mu Uganda ba mu East Africa ye muntu yakoze record yokola Treason Act entuufu twali tulayira nze najja ne lweje mu kuva eggulu 29 mwalayirira ku parliament bali bagenda tukuba bomu pimiza gundi ennyonyi ya gundi mwana ne nyigenda bakwa kukolayira kwennyini ennyonyi yagenda kutukuba nga byogerere muli toyota bigamba President Museveni nga agenda kulayira nga 29 twaliwo ku twatula ku KCCA wetwali ne bafande sale uyaleta ku command post Mutebire yafiridde ku myaka 7 mwemeka bagamba 7 nawulidde 7 wasimanyi 7 ne ku myaka ejo bannange Mutebire ate nga agamba yali obi wa Museveni mbadde ndaba President Museveni President Museveni muntu wa 38 kuzaali kakati ono wana mwezi ekitegezo na amasinga ke emyaka nga President Museveni alike kwata gwanga alikwate kubanga kino wekituuse nga wekigenda bajja kutandika n'okumenya ebisenge kwalwana ne mulwanira ki nyate olunaku tetulweyagaliramu lulinako nyinibo bafaunda balwo ekikaire group kakati Okay, mukulu Sergeant Jita ndi ku side yo. Ngezako okwebuuza ekituufu agenda kyava ku kiki ekyabatwala mu nsiko. Mukyali kumulamo oba mwaguva ko lunaku n'olwaleero lwe lunaku lwe mwawamba eggwanga nadda kutuuka ddala mu kibuga ekya Kampala. Ennaku z'omwezi 26 January 1986. Mukyali kumulamo oba mwaguva. Ekibuuzo ekyo mukulu ayebwa kirungi nnyo. Era bana Uganda bagala okyuwuliriza ne banaganda baffe bonna abali ebweru soka nebaza fande wange kibirango omanyi mu magye gasenga discipline mpisa era bwe nkusanga ali ku nyumba ye ng'okuba omukazi naye ng'atenze ndi mukamaawo nkyama nega wewe asikali nini wewe afande samani alina okukkiriza watakkiriza avaawo nga mufu kuba nnokola wakatiisa awo ndabenga muva akuba mukazi wate ko yirira muwa situation ze yajja kutta civilian fe Museveni mu Nsiko General Museveni tuli jesi ya wana yinchi muli bantu b'abantu twali mwali bantu b'abantu nekati mwavako muli ko byamwe panda gali panda drone nachovola ba fe tuli banunuzi we are liberators mwali banunuzi okujja efugabbi eryaliwo mu kiseera ekyo ne mulizaamu okoma waako tugenda tuukawo wakiriikomyewo kiraba President Museveni mu Nsiko kwa agenda yogenda mu banga agenda yali omutakulima nti President Museveni agenda yogenda mu Nsiko yali abuliddeko gundi va ku bano banne abayima be yakunganye walu kikaire era bonna bali bulungi bakashaka bakihande ba Fred Mwesige wo yagwa kalukonzi yagamba president yagamba ngamuwira bulungi anybody who will fail in his constituency sijja kudamu mukozesa kubanga abantu bali bakuganye kati abantu becha constituency bakuganye nja kuwa anti post kati nga bawe na antuliriza kiba kitegezo yine enziro ojaji sigachi banno Fred Mwesige bamutaddeko tabo ekiruhura ba Major General Musigundi Muhesi bayima banne nga bagamba omusajja tumukoye aba Fred Mwesige bola bafe tulina obunyivu bwaffe nga abasajja bava mu Nsiko President Museveni yajjanga n'atugamba bebabbe ebintu byaffe nek production za fezo nabihanga kikoyiro genda kinyala genda wa for manyiti pharmaceutical yaffe eddagala wali eruzira bagitunda $2 ne bagiguza mu Germany NRA ebyo byaffe n'ebyo bubunga tulina obusungu bwaffe ngaffe batubwiranga ebintu manya nti enkya tujja kuba bulungi ne tukuba emundu ya pirika ntumanya nti enkya welfare yaffe egenda kuba ki vumilia vijana vumilia ne tuyimba President Museveni n'agamba ndiyo tundule eri mu kamera oida President Museveni tumanya nti tulyoke okuvaawo President Museveni n'agamba okay mufike salama ye n'ali helicopter n'akomawo e Kampala fe ntulumba olutalo akomawo ngaze kulaba wali kufa ngapi kufudde kuba meka nalagira bambadye kabamba berweru bani sukuma injine 13 ne bayiwa kwagamba fetwine nugu yaffe nolwekyo President Museveni ngagena mu Nsiko yali alabye ensobi ezali zikolebwa ejje ate bye bakola bennyini nga bave Tanzania
UNLA yali minister defense Mkuti wahaburwa Uganda National Liberation Army President Museveni yali minister of defense nkugambye wano mu Uganda ba mu East Africa ye muntu yakoze record yokola treason act entuufu Jamiru talina musango Jamiru mukulu bali bankutene uniform 5 bebagambe ringo batunulidde tobigambanze twalina uniform za government ze twakozesa n'okujja okuwamba nyinza okulagana ekifaananyi na uniform yawa sebo kwata ono owira eno uniform yawa oyo sebo ye rebel leader waffe mu Nsiko ng'asula mu nyumba ya Subi toilet ya futi 5 ze twasimanga naye ng'era mu Nsiko tukola discipline tuzimala n'obusa omukulembeze waffe rebel leader asobola okugenda mu toilet ya futi 5 ngateekayo n'ebikookoma General Museveni tuhaburwa erinnya lyesitegedde lya kusatu livudde lwa Kyagulanyi gwe wamusemiranga toyi ate baani buuzo oyo ojebedde omanyi nga tekuli mulyango tukozesa mu omulyango gwa toilet y'Ensiko kwalinga ngakitegeza anti osibemu nosooka onyweramu awo nga okola bukolozi naga kuna muntu huko ne President Museveni bonna basale bonna bakashaka bonna ne musajja abajjukire nga mwamujja wala banna ajja tujjukira kana katambi kagenda warodi wayidi kale sebo bajja kamusirikiro kuva ebwero n'olwekyo njawo kubategeeza President Museveni yalaba ensobi ezali majje gobote kuba yabiraba nagamba abakyoli bano n'abalangu what is this panda gali bichi naye ye ebintu abirabira mu kalulu era bwe yalinga akuba akaluluke ng'agamba if they befojjalinga obululu I will go to the bush tebamukwata era Bejjusa nti basinga omusajja twamukwatirawo bebuuze ekibuuzo ekyo bagamba basinga omusajja twamukwataawo bakwatani tibuhaburwa anti yayogera bwatyo anti he was inciting violence mukalulu nga n'amagye gamukulembera ge gamukuuma Minister of Defense Mbabazi Secretary wa President Museveni General Secretary yesinge kutaata we menta we so zeze nsonga lwaki mwagenda mu Nsiko ne mununule eggwanga ennaku za leero abiri mukaaga warukikaire makindi Matthew Matthew n'atamulyamu engagano ligimu kati wetuuse kubanga President Museveni yateekamu ba mafia mu government wekyogenda okukola bani aboogera ebyo singano seba drone za zedda wano tuliko untold story wano emigadde jezavugira kale eriyo singa obuwanga obungi kubanga bwattibwa wano ku mabanda ng'abantu babatira ekyononere lwaki President Museveni yali ekweka muki mu migadde kubanga yali hideout ye bw'ava emundulani migadde bw'ava emigadde nalusugga wuyo lwajjali bw'atakozesa lutu ye nakasajja akozesa ya wano miti ya nawano bw'ati kaciri n'akukutaawo nsangi n'agwewaga n'afa walinga anduluta yali wali yategesedde eryato mulimu bogoya so n'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero tuli untold story mugezaako okutunyonnyola olw'ensobi ezaaliwo government omanyi nti n'abantu bwayingiranga mu kibuga n'ojja bulungi okole naye ng'oddayoeka nga tolina ngatto kale so panda gaali essaawa ziwera 7 ng'ekampate muli bantu byasibye ebivuga essaawa zino panda drone ate ne beegaana mu kino mulimu poliisi naye ne babuuza bati wamekikuwa muntu yeetu batuta omuntu waffe sebo ati twategedde naye nga drone yazze mu kitundu n'ejjamu omuntu n'onoonya poliisi zonna zeze ensonga lwaki mwagenda mu Nsiko ogenda okulaba omuntu omu ng'akkubira essimu ng'agamba ndikireka naye tonjogera tufuneyo miliyoni 2 tukubulira omuntu owaali irigiimu eno naye byonna nga mu Nsiko Museveni yabitugaana byonna ogamba otako ekyo nga ukomekereza kati nga njogera ku nsonga y'olunaku olwaleero lukwa lukulu nnyo lunaku lukulu naye si lwe lunaku olukulu mu maaso g'abantu okyogedde bulungi si lunaku lukulu mu maaso g'abantu naye nga gavumenti olunaku ne lukuziza lukulu nnyo olwaleero n'abantu olwaleero nga wadde babuuzizza abasinga obungi tebalumanyi era bayinza okuddamu ne bagamba n'otukiteekamu baddemu okwanukula tebayinza okugamba nti lugasa abo terugasa ffe olw'ensonga tewakyaliwo njawulo kakati ffe wano nga mu Buganda ku lwaffe mu Buganda luno olunaku teruliiwo kubanga ffe ate nga batugambye okuteekawo olunaku olwaffe olwaleero mu Buganda luba lwanjawulo lwakukaaba okutunyagako ebintu byaffe ate bye batatunyagaako luli
nze nagamba mukutandika wano olwaleero President Museveni yajja ng'asetinze ekintu kino. Nze nagamba yakwata square mile 36 ekyankwazi okuva mu lusozi Ggala paka Katuugo ogenda paka eri Katengeeto Kafu ng'agenda mu Nsambya n'azigabira amawanga aga kati lima inayo bibiri ne mukazi we bibiri amawanga abiri yagabira square mile nga tebaguze okwawukana ettaka lya Union nelya Kabaka ery'omu Lubiri kati okudde eriyo na square mile 36 najja abongerako square mile zaali 10 oba eri wansi eziri wansi eri nga eno ekyankwanzi ku Barracks Essunga nazo nazibongera. Akati tavuddaawo bagabye forest square mile 19 wane Gomba Nsowe forest bagigabidde era kumpi amawanga aga abiri bagenze emawogola mbase mubani mu bagundi banani ani ono musajja ani mbase Kikubo bagenze mbase Kikubo bagabye square mile ziringa ezali za Ministry of investment eza investment square mile eri wansi ogenda eri ku Katonga okwawukana Katonga ojeno nga jeno Lugaaga bagabye square mile kumpi 17 agenda yattaka kakati era yonna ogenda okusangayo kyakiri mu agenda okusangayo mawanga abiri mu Buganda kati square mile esingo zigattagatta nagambye 10 asa square mile 36 gattako square mile ziringa 12 ez'Essunga genda ogatteko square mile 19 wano wane Gomba genda ogatteko eno mbase Kikubo mu investment eno bagitayo Lumegere mu Gomba ilo Lumegere ogenda paka eri Katonga ezo nazo nabazigabye era mawanga abiri gazirimu batusa makati forest ziriwo bazigabye yes babazigaba tetuganyi kakati olunaku olwaleero njaga tukomekereza olwaleero fengano mu Buganda awali ekinyusi omanyi kati kankubuulire bano abantu bano bola bana abamu va ku miti gino empaji zino bano balujema n'abalala bwe batya abakulukulu westana okusinga okujja batusanze wano ku Katonga amakulu tuge bali tokuva ebyanga mu buku musanyufu abo kubaleeta baba tugasseeko wano ne founder Nsiko yonna yali wano mu Buganda baganda era we wali kiki abaganda kyetwenyumiriza mu lutalo omanyi tuliweteri emmotoka zino emmotoka zolaba mu weekend ezigenda kutembalala gende Busega wali kulanda about ewaffe erwabenge waliyo mmeka ogende erwabenge waliyo mmeka waffe nyanga yo blood wano sebo wayitawo mu pichi na bugaali eruwero waliyo mmeka omanyi nti eriyo genero eruwere ziyitamu zigenda gindi gulu zigwenda ngoma awali amafaamu kati amafaamu geyo tebagaguze na sente ettaka libaganda nti abaganda balitunze ettaka lya public land lyonna erisinga lyonna bano balyekomezza bali tutte forest zirwane mu Gomba wano wona Gomba mu Busudu zonna bazitutte wano bano gende ebugerere katambuzo onso naku lwalo kakati go lwalwadde naku lwakaba lunaku mpozi lwaba westana nawe ate lutia tuka gende olabe mutokezi ate lwaba westana bebale olabe mutokezi parkinze abana ba Isirayiri batukanga ekiseera olunaku lwabwe olwokuyitako nga lunaku lw'Abayudaaya olwokuyitako eri lwalinga lw'Abayudaaya olunaku lw'Abayudaaya nga bayita olunaku lw'Abayudaaya naye ng'ensi kitundu kirimu abantu naye nga bayita olunaku lw'Abayudaaya naye nga ekitundu ekyo kiraba kyajja ne kizingiramu nga wolaba Yitale n'ensi zonna ezigasseewo ku Isirayiri Kazakhstan ezirinaanye awona gundi Syrian zonna Iran zonna ezo zonna naye nga mulimu olunaku lw'Abayudaaya olwaleero
sajanga muvudde mu mbeera mama aleta government eno mbulizo olunaku lwaleero kakati mwagivuddemu Abayudaaya ennyama baagigaba bubi ensolo twajja fena tulina amagulu ana bwana gita nzika mwenda batuwuliza mwenna olwaleero luno olunaku lw'Abayudaaya twajja tulina amagulu ana ne tutuuka lw'Abayudaaya lutya lw'Abayudaaya enamba ya Bayuda tuyita nabo Abayudaaya nze nkugambye Bayudaaya baba advent gundi totvola dini yaffe wensoma Bayibuli abaana ba Isirayiri baali bayinanga olunaku lwabwe lwe bayitanga olw'okuyitako lwe baawona olunaku lw'okuyitako mu Bayibuli mweruli olunaku olw'okuyitako nga abaana ba Isirayiri olw'Abayudaaya nga lw'Abayudaaya naye nga abantu abalukuzanga lwazingiramu ensi zino zonna zolaba ez'Abawarabu n'abalinga mu Misiri Abayudaaya balukuzanga olunaku olw'okuyitako nga balukuza olw'okuyitako Mukama lwe yabanunula okuva mu nsi ya Misiri olunaku lwalinga lw'Abayudaaya mu Bayibuli mweruli balukuzanga naye nga ekitundu ekyalukuzanga si Isirayiri mwagenderangamu ne Roma Kazakhstan n'ensi zonna zirinaawo na Greece zonna Turkey na biki Syria Abayudaaya balukuzanga olunaku lw'okuyitako kati olwaleero olunaku lw'Abayudaaya abaatule wakirukikayire bwe twagala okifunza mu obufunze lwaba westana nkubwire ba ambassador ne bananga kati tunadda mu ambassador kati olwaleero baga nti abali mu kintu be baliwo kakati ekituufu kyekize sibi nze okusooka bannanga abali program ennamu yabale okulaba mwebale kusubscribe mwebale okusigala ku mpewo kati envuga gye bavuga lwaba westana nti olw'okuyitako olwaleero 26 leero twandibadde ne kaadi nga gita ne bwe basigenze bagambye nze nkozza nnyo mu Bayibuli abaana ba Isirayiri beyagalizanga nnyo mu lunaku lw'okuyitako kubanga bajjukira Katonda waabwe yabajja mu nsi ey'obuddu kakati olunaku olwo lwe lunaku olw'okuyitako Katonda bwe yayisa bamalayika ne batta buli nnyumba eyalimu omu Misiri omwana omulenzi kubanga nabo battanga bana abaki Abaebbulaniya kati olunaku lubaalukuzanga naye nga si Isirayiri ensi z'Abawarabu mwonna mwalinga Abayudaaya ezo Syria na Iran n'endala zonna kugenda mu Italy n'ezirinaanyewo zonna baakuzanga olunaku olwo Abayudaaya ne kati Abayudaaya olwaleero bakyalusaamu ennyo ekitiibwa olunaku olw'okuyitako kati n'olunaku olwaleero luno si lwaffe ffenna mu Buganda ffenna tutulukuza olwaleero era yonno government olunaku lw'Abayudaaya mwe mwarwana mwe mwakume mundu mwe mwawamba buli kintu wano mu ggwanga olunaku olw'okuyitako kakati sote mwarwana twarwana ne mulwanira ki ate olunaku tetulweyagaliramu lunaku banyini bo bafawunda baalwo ekikayire gurupu ekyettaka nakyo kiryayo baatula mu nzi okwesa ettaka luno lunaku lw'Abayudaaya olidde nawe okkiriza lunaku lw'Abayudaaya bwe twatuuka wano tetwasangawo land commission yali public land abasajja abo baatula mu luumu emu ne beegabira ettaka ogenda ekyankwanzi Katirima ayina yiika 2 ne mukazi we ayina yiika 2 tugende ebugerere tugende ebugerere Kayonza simanyiwa nakwedde juzi badde bamukuba lwaki kankusala ekirimi toyogeranga bintu by'otamanyi kati Katirima waafiira wano ettaka lye lisigadde bagenda ditwala kubanga ettaka lya Katirima ndimanyi oluva mu lusozi ng'ogenda eggala oba wakamalako ggala bwoti otandika Katirima square mile nga 2 kati ngoyogera yiika 2 it is too much kati wafiira tebatitwala gita abadde amwadde entono bibi mwadde entono I salute you sir now never now togedde kandiko tugenda program endala nenga njogedde entono yiyi tono square mile 2 zirimu yiika eziringa mu 10 kakati akantu kaleso kamanyi akantu kaleze kandeteyo kano olunaku lumu president Museveni ngayita Drago ate yani omugenzi mulina ebyamu RO00 tunule eri bagambire RO00134 Drago Moses Kayima nga amuyita amanyi Drago yakola ebintu byembyoni wano mu kibuga nga ye master planner ne ababyewa bagamba Drago group yenga ina company ya majege Drago obasanga bambadde bebikota byamabye ngalinga sobbi nga bamanyikiddwa mu Uganda ate sobbi ya kati kanyugunya bive kwanza sibitege kakati Drago lumu president ngamwita banga Drago you are welcome to your excellency
Lwago bangambye oyine motoka 85 amaje gaffe gakyali bubi wazijjawa nange sizina namga president bagambye ki nti intelligence yange yakoze research oyine motoka 85 wazijja lwaki mubbe motoka za bana Uganda Lwago namutunda bwati alternative habulwa anti yali masinare we watuma ngendo jewo jita kakati namga president bakulimbye emotoka zange 15 bazitaddewa ngate ziriko president namga what are you saying nti anti kushana mwita ni 15 ngasi zirabako na which means you have 100 but you are going to see you are saved toka ya mchallenge katono cha ngambi kati nze nyimala bibiri kumbe kati limawo ye fani has mukakola kare naye omanyi tuli ku untold story ebino tubyogera twetaaga muna Uganda yenna abaana baffe betugenda okuzaala n'abaliwe sawa zino bamanye nti government ya Uganda yajja etambuyinza ne mutugamba yajja ennaku z'omwezi 26 January 1986 government ya Uganda bwe yawamba kwegamba gemenunula kati no mukino mbuuza kya makulu nnyo kya mugaso nnyo tukyalina okusanyukira mu luno olunaku oba nedda tukole tutya kakati nga bogambe lunaku lwa bawestana kundowooza gwe ng'omuntu neze mali lunaku lwa government eri mbuyinza tojja kumpakanya kweno olabe nga bagamba celebration ya NRM njagala okole bwoti okujjako nga si kiwaani njagala ombuli olwaleero omulamuzi yalagidde ono omusajja yaani kakwenza bamute ne bamuta ne baddamu ne bamukwata kakati olwaleero omuntu alagira baddemu bamukwate yaani oyo ng'ekkooti eragidde oyidamu buuza kakati olwaleero omusajja bamulagidde bamute ne baddamu ne bamukwata ani oyo ani alagira kubanga abantu abavuma abantu baga nti yavuma abantu abo babiri mu ggwanga kati abantu ababiri mu ggwanga bankizo nnyo era bangu nnyo okuvaayo ne bagamba nti ffe abeekweka mu kifaananyi kyaffe okukwata omusajja oyo mumute ffe tetubiriimu ne balaga nti balina obuyinza byebiri President Museveni akwate emundu alagawa kyenagamba olwaleero wano obuyinza bwonna oba ekintu ekiraga nti abantu abamu batera tubuuza nti ani addako nimugamba nti wano tewali kabonero konna kalaga nti ono yaddako olw'ensonga omuntu nga anaatera okuwasa nga alina embaga newakabaga nti olaba alongoosezza wamma embaga ddala bagitugamba wagenda okubaawo embaga ne kati wano olwaliyo ne balagira nti gundi bamute ali ne baddamu ne bamukwata naye ng'ate abantu be yavuma kwe kuli najja oyinza nti waliwo ajja wano akati olwaleero gavumenti eno abagirimu n'olunaku olwaleero ne boogenda kalenda n'abaliyo kati olwaleero era ojja balaba waliwo bano abanankani abantu nga bayibuli bwegamba nti waliwo omugagga yategeka embaga n'ayita mikwano gye gundi agenda okulaba nga tebaliiwo naga nti mugende muleeta abayaayo ku luguudo ne babayoolayoola omukolo gunyumi kati waliwo bano abanyumisa omukolo bannabbanja banyumisa mukono banyumisa mukolo nabbanja omisa moti party 2 anti tugajjamu comedy abo banyumisa mukolo nze nkuzize mu Bible ne banyumisa kozi Bible yakiwandiika ekintu kiri mu Bible agamba etya omugagga yategeka embaga n'ayita mikwano gye negigaana abali mu bikomera bonna yagenda okulaba olunaku nga lutuuse buli oyaga nti angenze nagenze kuleta emwanyi zange omulala amafuta gabuze nagenze kulaba ebimotoka byange ebyamafuta biremedde egindi omulala yagenda okulaba bano abagagga bonna abafumbye emmere agenda kusobola n'agamba abaddu be mugende mukuŋŋaanya abayaaye bonna mu baleete nabano bonna batundira ku ngudo mu baleete kati olwaleero bano boolabako bakazanyiza emikolo enkolo bannabbanja modo bebano Bayibuli begamba okunyumisa omukolo nabbanja kati olwaleero ayinza okulagira n'agamba nti nganze vice president eyakutte kakwenza amute walupo ayinza okukyogera
kaka tuve ku ekyo tukoze bulungi ekyo tukimalirize bwebanga sibakazanyirize nedda alese ekyakakwenza kwakakwenza jita ogenda tandika kakwenza kyo kyagala kufaanana n'ekyo nkulaga kino waliwo omusajja baamukwata era akulaga ne President Museveni n'amuwa ssente $5,000 n'agenda bannakyobe ne bazimuwa mu kabokisi za $1 n'atuuka ewandege yaba atuuka ennayi n'afuna essimu nti ssente zetukuwadde mulimu eza fake dollars n'akomawo ku okerabus aba alinnya amadaala tugende kagende kadde ne bamulyawo ne bamugamba twago tubire bokulaga ne President Museveni ne bamutwala ne bamubuzaawo bagenda okumaliza ababudde wabeera biki bo ne bagenda mu makagoli nange nga bankola nga bantadde mu safe house ne basachinga ennyumba nga temuli kintu n'eki kikwata kyokka kibamutekko exhibit omuntu omu n'agenda ku mmotoka ye n'ayisaamu essasi limu n'alisuula mu mmotoka ne bafuluma afande wacha tucheke na gari bibiko wapi kuja fungwa gari ebyo tubikola fenga abayekera tukola ki tunule eri fenga abayekera tubikola mwali mubikola ebyo ne bagaba atuteche sonkolo kiteleji bagenda kebira kisonkolo embe kya sekibirango ekinange ekyo kiwakanya tebiri yo byo najja siku wakati olwalero kutwaliri kuwanvu ya kintu olwalero nga ngaseeko deka nkumaize mwami bizibu essasi lyamufukidde essasi nga bamutwala ekitalya nga avaayo nga bamuteeka machindi military police civilian paka baloya ne bagamba bizibu bameta mu koti maaso nga bagamba oyo simu jasi gumutadde military mu mutwala ekitalya oba temwagala kumuta bamutaddeko case bamugamba lete mundu essasi liri naye president akimanyi nti bizibu mukwate bali bamubuuza twawo tubwire bwekulaga ne president ngaji bayizo ga jita President Museveni omwogerako ngani nze sinza kukola katami sogera ku President Museveni ye taata wange abazadde bafe amirambo jijo abala bali gombe mu buwanga kibiranga ali wano ku lwa Museveni kubanga sekati yali Museveni myaka 16 tiyandegeze mu Nsiko abali bavuluga UNLA abasinga bagamba bali baganda na banankole basoloko n'abacholi okay tumalirize tuli ku Untold Story okulaba luno lunaku duli worth or do celebrating ye meja kibiranga gamba lwa abayudaya atagamba lwa abawestana anti mu bufunze nkugambe kati ngolwayo Bible wegamba ebebuli abantu oyinayo church naye ebebuli tujajibu Bible kankulagiri kano kalango kankayiseemu bikayiseyo genda mu kizimbe mu bizimbe bino wano ku park empyawo mulimu amaduka gonna gatunda library gatunda ebinakani Bible mwezi genda ogule Bible otandika gisoma nze ndi na Bible njirina oja kuntumeyo kakati maliriza njaka eno program erimu programs njingi netu namu party A ne party B so no lwensonga eyo mugenda sanfunako party A ne party B Untold Story ku Uganda's Liberation Day we were Bakadogos mwali Bakadogo nga bana abatonga mwenanga mwine eminyira naye kati muli basajja bakulu twajjano nga tulina ensekere ne President Museveni okulagira mu uniform mwali mu ensekere wazikebera nawe yali naye mu butuufu nga tayagadde kulimba zali mu ensekere omuntu kakati kankubuli nedde ekibuzo mwali mu ensekere wano katonga wano nga kuyikweta obane kukibuguta kwenyini kukibuguta nalina t-shirt nze ndi mwambaze t-shirt Joseph era nkulaba oli musajja wa mijozi nalina t-shirt ngerimu ebimisekere najanika bwenti ku mujaja wali omujaja ngendo kunoga omujaja enkyate ngenda okujja isafuri okujja ng'omujaja kuliko ensekere omujaja nga we tuli eno era ensekere twajja nazo ku bantu batambulanga nazo mu buyumba bwaffe yadde twagezangako kulongoosa nze namalawo emyezi 7 awo Katonga nosula mu Nsiko twatulina gundi zaffe buyuniti ntibamu twatuukanga era nga tuzimbirawo obuyumba bwaffe era nga bana basirikale benda kuzino balina fenete zitugwira genda ku roofing genda ku roofing wali zinzo tukuba emitwe zine genda egindi wano ewakiso gende katooke no ewakiso ku barracks ku gundi wali wano kulandi ku district obunankani obuyumba naffe bwe twasula kyonna okakasa mu kyambalo kya President 7 kuswali mwalimu ensekere nga yabeera mpozi fe abamu
abayambala ko uniform ze twafuna wempya niye atera ngo woddayo mu bikunta byochulamo nsekere mweziri inga mweziri kakati mukulayira twali tulayira nze najja ne lweje mu kuva eggulu 29 mwalayirira ku parliament bali bagenda tukuba bomu pimiza gundi enyonyi ya gundi mwana nenyigenda bakwa kulayira kwennyini enyonyi alegera kutukuba nga byogerere muri toyota bigamba president Museveni nga agenda kulayira nga 29 twaliwo ku twatula ku KCCA wetwali ne bafande sale uyaleta ku command post nga nenengera president Museveni ngera mukono yagiramu bwati kyali ki wamulabanga yetakula omuntu yena yeta teri atali nase omuntu yena yeta neba nange eno government yava yaja nansekere ekyo mbutuufu kakati ensekere zino zina abantu bezitambuliramu kakati abantu mu butuufu nga ekyo si kyakuva ku sergeant Jita ensekere twatambulanga nazo ensekere kale mwebale nnyo mwebalire ddala nenge ekibuzo kisembayo olunaku olwaleero kigamba bwe kiti is General Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa akyali kwa jende eri mulowooza eyamutwala mu nsiko ayalinga chief in command by then agenda ki ekyamutwala mu nsiko agenda ki mbuuza mmwe mwagenda mu nsiko mbabuza mwenna wamu agenda yali bweti njitujogere agenda ya Museveni yagenda yekanga kitawo yadayogedde naye yali kamanda yali adumira ekintu kyempakanyiriza ddala era abantu kyempakanyiriza abantu kino ekyabirimu omusanvu ekyo tekisibwe kiri kubanga nze wano nali ku ballroom nengenda mu lubiri kuno nayo bulangiti muganda wange nga gyali ngenda okutuuka wali gye bayita mu kiteeso omukazi naŋŋamba nayita waawo banyola nga babanoonya baganda ekirimu abasirikale bonna wakalu bagenze kati abantu abagenda baali bangi kati ate wano abaganda batula mu meeting bandi bonna bakikanda batula mu meeting abali e Tanzania era olukolo n'olugenda mu nsiko balulimu bangi era ne basalo ne baganda president Museveni yenda agati tujja kubeera mabega era ne babeera kyovola yakiriye ne Luweero abaganda bangi nnyo kayira kakati waba n'emigadde emigadde omanyi abantu abafiira mu bitundu byawawo migadde sanga waliwo kakerenge kakati omanya abantu bonna eyo kati watuukanga mu mwanyi ng'omaliriza mu mwanyi abasajja balinga balina emwanyi nga wansi ku nnimiro nga basirikiddeeyo bonna nga basirikiddeeyo kugamba abantu ekintu kino kyonna bakirimu mu Buganda bakirimu era kyovula aba president Museveni wano atabuse nnyo buli wamu kuyoolayoola abantu bonna amanyi nti abaganda engeri gye bakola ku eyobote ne bamusirisa wano ne bamukweka bayinza okukiddamu kyovula aba drone zino zonna zitabala mu Buganda wano ne wano era nga tumaliza wano president Museveni omulamu ge yagenderera bwe yagirako gukwataganye nange kyembagambye olunaku olwaleero lw'Abayudaaya gwe mulamu buli gwe yaliko era njaba sa producer lo clips obo abulage nga boogere kyabatwala mu nsiko tulabo bakyali ku kyekimu kubandabira ddamu kino ekintu human rights yali ajogera gamba nze human rights yantwala mu nsiko nga tale Kenya used to kill people nakakwatiza nakalabira project kalabe yagamba bwati sali wona nakalabye nange nakasomyeko gwafe gwa kwa research no, I mean it was not a good man just slaughtering people and killing people, the human rights violation, just murdering people. We could not agree. Since mukuru gwa byogera lwaki ebintu bino biri mu Buganda mainly ettaka naliko mu Western ebiseera ebyo abantu be bali okay yetozanyira mutaka ly'omunankole nga bino ebiri wano mu Buganda obutenkanya bwe bamutwala mu nsiko ne kati wakomyewo President Museveni waliwo yayimya n'agamba nze newunya abantu beruwero ne muyamba omuntu gwe mutamanyi kiba kitegeeza nenkya muyinza okuyamba omulala ekyo n'akyogera ng'ategeeza bamuyamba nga tebamumanyi nenke bayinza okujja omulala ne bamuyamba kitegeeza ki President Museveni yatutuuzanga wansi ffe twava mu nsiko nga tuli ba political vote tuli ba kada chapter zonna politics twazisoma ffe bola mwebale zonna ziri wano open cultism mwazisoma corruption mwebale nnyo tribalism era president atugamba
ndi mu Nsiko to fight Obote because of tribalism. He has 2 tribes, Bacholi and Banankole. This is the same way. General Paulo Kagame first. Fred Tolit, oyibamleta kujayo konyi. Lipu Nobo Mayombo avawa. James Mujira avawa. General Padichanda avawa. General Samuel Bakawumura avawa. General Abel Kandiho avawa. Major James Birungi bavawa. What is this? kakati nga nzemaliza ku nsonga eyo olwaleero Chichagambye kololo olwaleero president olwaleero president Museveni o confirming lunakulaba westana olwaleero president Museveni government ya NRM nze nkyuka n'enkola background ejja kubanga reflect back ku ya UPC ejja kubanga ya UPC ejja kubanga ya abanyanya tamachifunamu ekintu kyamwe era kati olaba kati kyenkubuulira wano banyo bajja kubuuza nga baliwa ekintu kino kijja kubeerawo omusajja ono yafudde gundi juzi wano ono oba yakafa gundi Mutebire yampadde ekyokuyiga kyeŋŋamba abantu Mutebire yafiiridde ku myaka 7 mwemeka bagamba 75 78 nawulidde 72 basimanyi 73 ne ku myaka egyo bannange Mutebire ate ngagamba yali Obi Museveni wembadde ndaba president Museveni president Museveni muntu wa 38 kuzaali kakati ono wana mwezi ekitegezo na musingako emyaka nga Bate president yagamba 44. Okiraba? Kakati. Salim Sali yagambye 53. Kakati. Nagenzo kwa mji 69 yakoze birthday ya 63 Salim Sali. 63. Yayinza okuba mutuufu. Temutumalira biseera tugende ku mulamwa. Kakati olwaleero nga tudda ku nsonga eyo olwaleero president Museveni n'ebigendererwa bye ne government enunze bwe nalabye gundi ono engeri gye yafudde president Museveni byalikozeewo okwagala okulekawo legacy omukulu kuba byakoze kubanga yabivaako niyo okukomawo omuntu oyinza okukomawo n'otereeza n'ogakandikaawo omanyi omuntu yakomawo n'atereeza ekintu n'akirekawo nekitambula yali Moi kyakulabirako Moi yali avudde yali abuze nakati Moi yakomawo eggwanga n'alita president Museveni aleke kukwata ggwanga alikwate kubanga kino wekituuse nga wekigenda bajja kutandika n'okumenya ebisenge okusamba enjiji omukulu minisita yafudde gundi yafudde kati ono yafudde gundi kati no bamenye ebisenge okubeera kulumbe ne baga nti ani alina ekiraamo ky'omukulu ani alina ekiraamo ky'omugenzi kati gavumenti eno weekwata president Museveni atuule ng'akyaliwo alowooze eggwanga nnyinza oddireka bwe nti bamwebuuzeeko nti oyo akyamye mukole bwe muti kubanga n'olw'ensonga eyo njagala tumalirize tugende ku programu yaffe kati olwaleero nga tufundikira programu eno ebaddeko eno part B eggwanga lyabula ekyalitwala mu Nsiko tekiriiwo tebakyalina nsonga kubanga olunaku lwafuuka kugambirwa lw'Abayudaaya olw'okuyitako Abayudaaya babiranga n'olunaku lwabwe olw'okuyitako nga mawanga malala gasigadde gakoyo ki gatunudde kakati ffe abalala abatagwa mu Bayudaaya bano tutunula butunuza eggwanga nga olikola ki oligenda bwe tukomawo tugenda kutandika nga twebuuza nga mmwe bayanga soja oba Bakadogo abazirwanako are you satisfied with the regime bwe tukomawo tugenda okutandikirawo nga twebuuza really guys mubadde satisfied in the regime if not government mwaliwo magezi ki esobole okubaawo okwagazisa ensi yaffe tubeere yasanyu kuba ndaba gye tugenda budde bwa kawungeezi ate nga tuli budde bwa misana so n'olw'ensonga eyo mwenna mwe abalimi buli ddala mwabale kwekumira ku mpewo we've been to untold story nga twebuuza olunaku abazirwanako ekituufu kyeki government gye mwaleeta mu buyinza ekituufu kyeki government gye mwalwanirira happiness mugijjawa government gye mwalwanirira twaligisanyukiddemu tutya essanyu likyaliyo oba teririiwo awe nebaliza mwenna
beto okutambula nabo ba be nice aba Sergeant Gita mwebale nnyo kwekumira ku mpewo mwebale kutwagala Major Chibirango mwebale kujja mwebale kuma obulamu COVID-19 is still real, still killing people ne mu Uganda twasurvive tukyaliwo asiribu naye jali n'obubbi we buli nabo kimu kwekiri obutayimba nabo gye buli nebo oba mukasala kanonko nti okyali mulamu ekitiibwa n'ettendo tubiddiza omukama awo Chibirango atotugambira Bible bwegamba Bible yegamba bweti nanti bwoyogera sebo ngezako kwogeza ekitiibwa n'ettendo tubiddiza mukama olw'obulungi we n'okutwagala n'enjiri ya mukyala Patience Bishop Kembabazi Kataha okulaba nti asobodde okuyigiriza President Museveni Bible naye mu Nsiko faza Katinde bwe yajjanga President Museveni atabo ne bagamba kyabo. Okay, so nabino binanga bibadde nti tugenda kuddamu twogere ku program egenda okuddawo tugenda kulaba ku afande gwe bayita Abel Kandiho kiki ya service gundi entono regime entono time entono oba lwaki tugenda kulaba ku mugenzi gwe bayita mutebire tumusime kiki ekibaddewo awamu ne birungi awo ye program ya figenda okuddawo tulabe kye kinaddako akuma takomera mpera mbere bulungi